kigambo kulungamya okigaziya otya? Okulungamya tutandikire Yesu bwe yayita abayigirizwa yabagamba come follow me. Kati omuntu yenna kasita ogamba nti ye mukulembezeewo kitegeeza yakubulira ebyokukola, yakubulira ebyokukola. So bw'owalokoka, nze naye bwe twalokoka eddoboozi liri twaliwulira erya jangu, twawulira nga akonkona ne tuggulawo. Bwe twaggulawo emitima n'agamba kati mungoberere. Okugoberera kitegeeza kyayagala okole kyokola. Buli lw'ogamba nti you are a follower of Christ kitegeeza gwokkiriza akulembere. Omukulembeze yaba ne vision. Kristo yayina vision y'obulamu bwaffe. Yayina vision kyeki? Yayina okwolesebwa okw'obulamu bwaffe. Ekiragira ddala nti kasita okkiriza Kristo abeere omukulembezeewo then omwesize. Kati era oba okkiriza nti buli kimu ky'anagamba kyekyo ekiri mu layini y'ekintu ky'oyagala. Si na ky'oyagala, ekintu kye ye kyalaba ky'olina okuba nakyo kyeweetaaga. So kati bw'abanga yakulembera then yagenda okkulungamya. Buli omu alungamizibwa mukulembezeewe. N'olwekyo okulungamizibwa mu ngeri endala kukulemberwa. The spirit of the Lord leads. Buli lwa leadinga yakwadvising. Era ne wali mu Luzungu egamba those who are led by the spirit. So kitegeeza buli kimu kyonna mu bulamu bwo yasalawo si ggwe.